ennaku zino ng'akamwenyu tekakuva ku matama. Anti nafuna abantu abatuufu mu by'ettaka n'amayumba. Yosam Properties. Bano bakufunira ettaka mu buli sayizi yonna gy'oyagala. Oyagala lya kyapa oba lya ndagaano. Oyagala lya kulimirako oba lya kulundirako. Naawe ayagala ery'okuzimba. Basangibwa Nansana okumpi ne Nansana Municipal Council. Bakubire ku ssimu 0748935 Oli bulungi taata? Ndi bulungi sebo. Gogenze kulanga nyinawe nafunye obuzibu. Ndabye leero oli musanyufu onsekerera. Ninako ekisesa tewali kisesa sebo. Tubabuuzaako mwenna abeekumira ku mukutu guno ogwa Unique Media nti mwasize mutya, mwasibye mutya, bigenda bitya, obulamu butambula butya. Abafunyemu obuzibu tubassaamu amaanyi nti bijja kutereera. Gwakyagattagatta naye nga tebita munnange obulamu we bubaamu obusozi n'obukko ne tusaba Katonda gwe twesigaiko okulaba nga ate atuyamba tubeerenga buli kimu kitambula bulungi, buli kimu nga kitambula maridadi sana. Samikege gange ku kamera wadde mulaba wano neera yabiseti nga Jeremiah okulaba nga ate buli kimu tukifuna loud and clear. Njagala kutandika nga mbuuzaako ku basamize abali mu ggwanga lino Uganda mwenna, mbabuuzaako mwasiibye mutya, mwebala emirimu gye mukola. Naye nga njagala bajjukiza nti akaseera kagenda kaggwayo. Tetukyalina kadde. Tulina kadde. So emirimu mugikolenga mwanguwa. Eno tubalize. Mbabuuzaako Mukama abaagala. Amiina. So mbuuzaako n'abafere nga wakedde kufera. Era nga wakedde kuzoganya badde. Era nga obakubidde awaka n'obagamba agakawunga bagayiwe. Oleeta nnyama oyina gofeze, manya nti oyo gofeze kala tebambye waka yakubye akaaba, amaziga ago jja gasasulira. Osobola kusiga lumonde n'okungula kasooli. Webale. So mbuuzaako ne kuba malaaya abali mu ggwanga lino Uganda nga gw'omulimu gw'ogumanyi gwa bwa malaaya. Ekibi osekerera Jeremiah. Twaze kukola sebo. Mbuuza kubange nawo nabuuza ko otage program. Babuuze. Nkubuuzaako nga gwe gwenyumirizaamu omulimu gwo. Gwe omulimu gwo oli malaaya. Era olina ba customer abakusimu n'ab'oku street. Waliwo ne yakubidde n'akusuubiza nti ajja. Nawe n'obaako b'osuubiza nti akasente akulokole, akwagala akulokole. Byonna munnange wadde obikola takukyawanga. Jeremiah, buuza ku bantu naawe. Kristo Yesu yeebazibwe. Abaweereza ba Katonda mwenna, abalabi ba Unique Media, ate abalabi ba channel zonna ez'enjawulo, naye nga tonoonya kuwakana, ng'onoonya kumanya. Nyongera okubuuzaako mu nnya lya Mukama waffe Yesu Kristo n'okubeebaza emirimu gye mukola. Abalwadde tubasabira, namwe abafiiriddwako abantu bammwe. Sisita waffe yafiiriddwa, bamuta Sisita Rita, tubeera naye, yafiiriddwa maama we. Okufiirwa nno omuzadde yafiiriddwa maama we, bagenda kumuziika awe Mukono. Ne twongera okumugumya nti agume. Maama ye agenze naye ye akyaliwo. So maama kyatasobola kumanya yasobola kitegeera. So nyumya n'okubuuzaako abantu abatusabira, bambi mwebale kutusabira, naye nja kubagamba ekintu kimu nti kyemunsabira kyensaba Mukama kyaba abawa buli muntu yenna. Wakyusizza ekintu ekyo kyogera nnyo ennaku zino. Kyonsabira kyenkusabira. Kyonna kyonsabira Mukama kyaba akuwa. Njagaliza nkwagaliza. Nawe oba tonjagaliza nsigala nkola ki? So ali eyo kyakusabira. Naawe osaba Mukama kyaba amuwa. Kubanga munaaba akikusabidde nga kirungi.
kusabidde obulamu obulungi nawe olina kumwagaliza obulamu kubanga olasaamu kati gwe nage buli omu akusabira bulungi nze simanyi kuba nze simusisiinayo omulabe simanyi yampalana oba simanyi wabano baba bampalana naye bw'oba ompalana olabika oli ku bibyo nze sikumanyi kale sikumanyi so nyongera okubuuzaako mwenna abatulaba abakomentinga namwe abasharinga obubaka buno okubanga butuuka ku bantu abamu ab'enjawulo ekyo no kyemukola kiyamba abalala okujja okutwegattako ntutambula wamu naye tulina abantu nga funa obubaka nga bulungi busobola okukyusa abantu abalala n'abusirikira ffenna tetuli babuulizi banjiri tetugenda kubeera batume tugenda kubeera bannabbi naye tulina ekintu kyetusobola okukola buli omu mu busobozi bwe buli omu olina kyolina okukola WhatsApp yo ku status yo ku Facebook yo ne ku YouTube yo yonna gy'olina ne ku simu yo abakubira ne bw'oba oggyeyo obubaka buno n'obuteeka awalala tetukirinaako buzibu kubanga omulimu gw'ensonga lwaki tujja wano okubanga tuwayo message eno okubanga tuyamba abalala abatalina kye bamanyi nabo bategeere nti alime kubeera mu buzibu bw'amaaso nga talaba mazima ate nga naawe yandibadde agamutuusako gakwesi. Waliwo omusajja eyankubiddeko bamuyita oba ye Ezera yaŋambye oba alisayiriza jjinja eyo oba yiganga oba jjinja naye yaŋambye omumanyi wenna ayogera linnya Ezera oba mbu mwagenda oba nayo erinnya njogeddefu nti mwagendayokko ne muweereza bamuyita James ye James alaka ye James Muwanguzi oba ye James Muwanguzi kasookendayo wano erinnya yankubidde bambi nga obubaka alina obubaka yadde ayagala okujjayo naye ndowooza yabudownloadiza video bambi omuvubuka oyo yagula ekizindaalo ekinene kati ajjayo obubaka n'agenda ku street n'abuulira ku njiri n'amala n'ateekamu n'abupuleyinga wano abantu ne babuwulira ye James Muwanguzi James Muwanguzi mumanyi kivula bweyogedde erinnya ng'andimanyi Ezera livuddewa nange samusimanya binaku bino byogattagatta omanyi bannaye tuli mu kiyongobero ky'amaanyi nnyo tulina ebintu bingi bye tuyitamu tasobola kwogerako waliwo abaŋŋambye awo nti Jeremiah neetaaga nkuwa akadde akawera mbwekitono ennyo vidiyo emu boolaba naawe nava wansanga nkola eddakiika 3 zaali 3 nene nnyo kinene nnyo 3 nga mwemu 3 nkola eddakiika nga 45 olumu ku ssaawa fakiti gwe nkuwa ssaawa bange beetaaga essaawa ngezi ssaawa nga 3 buli puroguramu ng'emu ya ssaawa 3 nti obubaka obawa bulungi andi kati obubaka buno obulaba baganda bange mwenna abatulaba obubaka buno gye bukoma okuba obunene gye bukoma n'okumenya okubuteekayo kituufu vidiyo gyekoma okubanga nnene nekyetwala kiba kiki kinene kiba kinene so tugezaako kubanga tugabana mu space ate era ne boolaba ekintu nga kinene kituuka watandikidde nga tuba tukola ki tojjukirayo labako eddakiika 3 bakuwa eddakiika 4 kire nnyo ssaawa ssaawa yo tujja gikola namwe abakomplaininga ku ekyo bambi tukimanyi obulumi bwe mulina kubanga waliwo nze natuuka nga nalina pulogulaamu ze nalabanga edda nga waliwo busoopu esimanyi oba okyabujjukira waliwo obwakwatamu kaawo pangokasayo Salvador simanyi oba bamuyitanga sibimanyi naye akantu kajja ne kanyumira nga bakuwa paati esooka nolinde eyokubiri batasaayo nononye nabo bakubire naye nga tokola ki tosobola ng'olina kulinda paka lebakola ki lebakuwa so n'enjiri bwetyo bwebanga agirina ku mutima nga mu mutima gwawulira gumulumiriza okubanga awuliriza ennyonta tujagala nange nga tutandika njala bajjukiza nti omulaba nga puroguramu olumu bagisaze nga omuntu tasiibudde ebiseera ebisinga manya nti waliwo continuation waliwo embeera waliwo either paati endala banagiteekayo enkya naye tokubairaawo simu gumiikiriza at least kale wolindamu ennaku nga 3 nyanga omusajja tassaayo paati mubuuze naye kiki awo obuuze naye tosobola kuba
nga yakagwa wet endala eriwa banange endala eriwa nga temututeerayo kata olwo balugezigezi kuba kususe balisusse mu mirimu n'ejjoogo kale kakati luli twakola ku lugendo lwa Musa n'abaana ba Isirayiri so ina byewakoonako emu nabyogeddeko mu programs nataddeyo kinadde nsobola nga waliwo yaŋŋambye yanotiza ensobi bbiri naŋŋambye ekisooka kyewakoze kyali kituufu Moses tebamuzaala na spirit of God spirit gwe muki gwe mwoyo gwa Katonda tebamuzaala na mwoyo gwa Katonda era Moses okumuteeka ku level yemu ne Katonda kiba kiyisaamu Katonda amaaso then ekyokubiri kyo kyenatereza ne mbagamba yabadde slip of the tongue kyekyokubambu wabagamba nti abaana basala ku nyanja nti basala ne gundi bagita batya Ark of the Covenant sanduuko y'endagaano kitekyaliwo ekityo endagaano kituufu ekyo ne bagamba nti kituufu endagaano tebasala naye balina keesi yali mwani eyalimu Joseph eyabaleeta jugira Joseph Mukama yali amugambye yali amulayiridde talizikibwa talibeera ku buwaŋŋangusa alizibwa ku butaka bw'ewaabwe okitegedde kati Mukama yamugamba nti tajja kuziikibwa ku buwaŋŋangusi era ebbanga lyonna lye baabeerawo nga amagumba ge bwe byasigalira bye nga babikuumye byaliwo ebiri era bwe batuuka okuba nga baddayo nabo byakuloosinga mu mazzi okulaga ekisuubizo Katonda kye yali yasuubiza abaana ba Isirayiri nti kye yasuubiza ajja kibakola kituukiriza era n'abatwala naye keesi gye baayitamu nayo kubanga tegaagendera mu kaveera bagateeka mu keesi naye nga mu kaseera ako baali tebalina mateeka so keesi teyali y'amateeka ate kati kino ekirwa kino ekya wayogedde nga ateeka Moses teyalina mugundi gwa Katonda mwoyo gwa Katonda ekisooka mu byonna kye bafaanaganya kiri kimu kyokka nti maybe bwe bazaalibwa abaana battibwa kyebafaanaganya lwaki ekisooka mu byonna nisoose ne weebuuza nti lwaki kyaliwo ekityo ku Joseph manyi kyaliwo ekityo ku Moses kyaliwo ekityo ne ku Yesu Kristo obuuza nze oba ye andi kati nandibadde nkubuulizamu kubanga naawe nina okutwaliramu omwana wuuno kale kamuddemu ng'omugamba ye Mali Rita ye Molini ndaba Malini Molini senga wali wano Malini ne muyite Rita kakati Rita bannanga omusana tugende mu maaso tetulina kyakkola munaatusonyiwa tugende mu maaso katuota akasana twali mu koota nga tukyali bato waliwo yatugambye nti tukolerenga mu kasana kati kyensobola okunnyonnyola ku ekyo nti bino okuzaalibwa kwa Kristo si kumusukulu okuzaalibwa kwa Musa si kumusukkulumya kumwenkanyankanya nti okimanyi Kristo ayagala tumwenkane kimanyi Kristo ayagala tumwenkane tube tufaanane nga ye era ensonga lwaki ndi wano ku kamera Kristo ayagala tumufaanane twambale ekyo kyakola kyali kati bwe twambala ekyo kyali tumufaanane tubeere nga ye Bayibuli egamba tugenda kufugira wamu naye tugenda kubeera bakabaka oba tugenda kubeera abalangira kati bwagamba nti tulinga abakiragiramu bwe tuti no Musa agenda okuzaalibwa kwali kwagala kwa Katonda abaana ba Isirayiri bakaabidde wa Falawo ebbanga ddene amaziga nga Mukama gatuusa gyali najjukira endagaano gye yakola naani ne bajjajjaffe n'agamba erizadde ery'ekisuubizo kandiwa omuntu ki omunonozi era Mukama akulaga nti mu kununula Yesu Kristo
bwamala ogenda bwamala okusiiba yamala kusiiba bwamala okusiiba ndowooza bwe yava mu ddungu sikijjukira bulungi awo naye njijjukira Yesu ajja okumubatiza ng'akuze atuuse emyaka egiweereza asanga Yokaana Yokaana yali yamwogerako kubanga amubatiza Yokaana omubatiza jjukira ba Yokaana bali ba mirundi ebiri yes waliwo Yokaana omubatiza waliwo ne Yokaana atali mubatiza kati waliwo ono Yokaana omubatiza yalaba Yesu nga bwe nakigamba kwenaga nti laba omwana gw'endiga era bw'osoma mu Yokaana essula esooka olunya olwa 29 nokkira paka kwa 3:9 awo Mukama akulaga nti abasajja bano bwe baalaba nga Yesu bwe baga nti oyo mwana gw'endiga ajjawo ebibi by'ensi tebaalinda kubagamba kirala kati ojja kulaba ate era Musa just nkuwa kino ekiraga ojja kulaba ng'era Musa bw'azaalibwa gira Yesu Kristo azaalibwako emmunyeenye era Yesu agenda okuzaalibwa ng'emmunyeenye yekola ki nga weeri eraga ekitangaala okitegedde kakati ne Musa bw'azaalibwa bamukwata kuba basooka mukwekera emyezi 3 bamukwata bayimirira eruuyi eri maama we baddira ekisero bakiteekako ebintu ebitagira bakisindika ku mazzi yes nabagamba muwulirize nnyo bemba njogera ku mazzi galina akabonero kati amazzi gano Musa ge bamusindikawo ng'akyali muto kanako kaali kabonero era ak'okubatizibwa akalaga okusumululwa okuva ku sayidi emu okudda ku ndala kuba ono bamusindikira n'asala n'adda eno ng'ali kungulu mu kuddayo nga gye abaana ba Isirayiri nga bajja e Misiri yayita wansi kireeta okukulaga nti buno bwali bubonero obwalabikiranga ku Musa naye nga Kristo yali mu kubukola tetutunuulira kifaananyi kya Musa ani katono Rita yagambye nti Moses yali just nabbi nothing more tewali kyamaanyi kirala kituufu yali nabbi naye ate talina gwe yenkana mu abo bwe yali akulembera ekyo kitulina okusooka tutegeere nti yali talina gwe yenkana naye mu mubiri nga bafaanaga ne mwoyo nga banjawulo kubanga oli yawuliranga eddoboozi yako direct kati ate nga bano abantu balinda kiva mu ono kitegeeza yali abasingako okitegedde yali top yali topu agambako topu kalina engeri kantwala wa eri ebigeesi nga babyonoona wale bazonyiwe yali kagamba yali ku level ya waggulumu okufa kusinziira ku bano kubanga ono yatuukibwako obubaka bano ate balinze ye yaba ayogera obubaka bwe bamuwadde okitegedde nti yaliko ku level eraga nti bano balina okutambula naye oba baagala oba tebaagala ti Katonda tuyidde okumwagala oba tumwagala oba tukola ki tetumwagala kuba yekka yalina obulamu obutakola ki obutaggwaawo kati mu mbeera ey'okubanga Musa ono yalina ebintu bingi bye yakola ebyagala okufaanagana naye nga bwali buki bubonero naye yamala n'abyegaana Musa aliwo abasajja abagamba nti ffe tugoberera amateeka ga Musa Yesu n'abagamba bamugoberera Musa yayogera ati n'abagamba munoonya okukola kwegomba kwa kitammwe Sitaani kubanga okuva ku lubereberye ye mulimba yaga nti ffe tuli zadde lya Ibulayimu n'abagamba singa mubadde zadde lya Ibulayimu temwandikoze bino n'abagamba nti Ibulayimu nga tannaba kuzaali nze nga wendi ne bagala mu musiru ono bajjajjaffe baafa ne bannabbi baafa gwe tanaweza na myaka 5 ogambe nti waliwo nga tebannabaawo mayinja ne kavaayo ne bamuyisaamu n'agenda kyali kiraga ki nga bwe twakinyonyola mu ntandikwa wali mu ntandikwa tunengi twakizimbamu okulaga abaana bano twali tukomye ku ndagaano nga Musa alesa amateeka zijjukira bwe twakoma nga Musa alesa amateeka asanze beeyawuddemu twamalayo eyo twamalayo waliwo ekyenjawulo kyenjagala okwogerako awo
mu katundu ako. Kamalirize then tukole ey'olwaleero. Musa bw'atuuka mu katundu ako ng'alese amateeka 10 ebipande 2 eby'amayinja agaasooka juga baga mu emirundi emeka 2 agaasooka nga Mukama yagakoze eki yagabawadde yabasanga basinza ne beeyawulamu. Musa n'akuba ebintu 2 n'abikola ki n'abyasa. Mateeka tagabasomedde nabo tebamanyi kyabadde azze nakyo. Yes. Naye ng'ate kimututte ku lusozi okusiba ennaku 40 asiibiraba. So yanyiiga nga bona omuntu bw'anajja kituufu tonyiiga ne n'ovaako. Waliwo omuntu akola ekintu nokana ye n'agamba kati revelation yali awo. Jjukira mu nsi twalina ebyobuwangwa. Ebyobuwangwa ebyali bikolebbwa abantu. Era nga bw'olaba nti olunaku lwala tugenda tusinza emiti, tugenda tusinza amayinja, tugenda tusinza ebibumbe. Kati Mukama kyalageza kulaga mu space eyo abantu basobole okumutegeera. Yabalaga nti gana amateeka gendeese okuva mu ggulu. Kubanga nze nga koze ki? Bagawandiise. Gagenda okumenyamenya bino ebyobuwangwa ebigenda okubeera ku nsi. N'okuzikiriza ebibumbe byonna. Era kyekirooto kye kimu Daniel kye yaloota ng'alaba ejjinja eddene livudde waggulu ne likuba ekibumbe ekya kabaka kye yali abumbye. Era ke kaseera ka kabaka Nabukadduneeza wakwatya Saddulaaka, Misaaki n'Abeduneego n'abateeka mu kikoomi ky'omuliro nga baganya okuvunnamira ekibumbe okukisinza. Era ke kantu ke katya ke kamu. Kati wano mu kukwatagana amayinja n'akuba era gezaako okubalaga nti bino byonna bikomye. Yes, bibaddewo naye bikoze eki bikomye. Naye Musa yakikola ye tamanyi nga akikozesa busungu naye nga Mukama, kubanga Mukama yamugamba namugamba nno gy'obadde gy'owava sibiru abaana boonoonye genda olaba abantu genda olaba eki kuba yali alabayo. Kati nno kino kikulaga ki nti okuba eda oba okuba omukulembeze mu family oba awantu wonna si kintu kyangu. Okulembeze bulalamu. Waliwo obufuzi si bwe njogera ku bukulembeze. Obufuzi bwangu. Obufuzi bwangu. Ne bakuwamu. Obufuzi bwangu teba bakuteesa. Okitegedde? Naye obukulembeze mulina okuteeseganya. Kizibu. Kati obufuzi ba order ni order. Toyogera, toteesa. Olipo zeroga akagambo ki ak'Oluswahili. Seyayogeraga bwogezi ki? Sisi kwa sisi. Sisi kwa sisi. Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu agugi mazima. Wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto, tujjanjaba haniya n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu, ebimmonde ku matu, enkovu ezizimbye oba nsundo, byonna tubibuzaawo. Ate nno tetukoma okwo, era tujjanjaba ulcers, sukaali, pressure n'endwadde endala nnyingi. Abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde. Tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri. Olwo JS Immune Booster ne lizimba obutaffaali mu mubiri. Linyweko weetangira okulwalalwala. Ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yenze musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. Byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 noti 6 367 362 oba noti 772 997 noti 21. Kakati okulembeze buzibu. Revelation eyo Mukama ngageza kulaga abaana abaliwo nno. Ebintu ebyaliwo mulembe gwa Musa. Era bye biriwo olunaku lw'olwaleero gwandaba.
tewali kyanjawulo kyakyuseemu. Ekikyuseemu kiri kimu bwe kiti nti tulina emmotoka ezitaaliwo. Mulembe gwe gukyuse. Naye ebyaliwo bikyali bye bimu. Just enkyukakyuka y'ebintu yekyuseemu. Ewali endogoyi kati motoka. Tulina ne pikipiki, tulina ennyonyi, tulina ki ebitaaliwo. Naye nga omwoyo gwasigala gwe gumu. Ogwajja gulondoola bano abantu abaafiira mu lugendo. Kati n'olugendo olwo lukulaga. Olugendo lwa Musa lwe twalimu okuva e Misiri lutulaga nti n'olwaleero waliwo abava mu kkubo olw'ebintu by'okwegomba byabwe. Nga bw'olaba abamu ettaka lyasama ne bibamira, abamu ne babatta. Kati ate era waliwo n'akabonero akalala. Musa abaana ba Isirayiri baatuuka ne balumbibwa ekirwadde. Baalumbibwa ekirwadde, Mukama n'agamba nti okay, genda ofune omuggogo. Wulira, genda ofune omuki? Omuggogo. Owanikeko omusota. Omusota gwali gufudde. Musa aguwanikeko bw'ati. Ku muggo. Buli muntu yenna anaafukamira wali omuggo ogwo n'asaba ajja kuwonyezebwa. Yesu yagamba. Musa. Era abaana abaali balina ekirwadde bafukamiranga awo ne bawona. Tugoyendeko. Ani agamba Musa? Musa, Mukama bw'atyo bwe yamugamba. Anti Yesu, Mukama ye yamugamba. Yamugamba. Nti funo kwata omugogo, tekako omusota, buli anaafukamira n'asaba ajja kuwonyezebwa. Era ne bagenda ne bakola ki? Ne bakikola, ne bawona. Ne byonna Musa, amazima musajja ono Musa yazuula nti ayogera ne Katonda owa ddala. Naye ebintu bye yamukozesa ebimu teyabimanyanga. Wakitegedde? Ebimu teyabimanyanga ng'omuntu. Ebintu bye yakola bye baamukozesanga kiringa Saamu bwe tujja wano ne tukola message. Ebimu byamukwatanga naaweya. Naye nga nteekateeka ya Katonda. Kati ng'obusungu bewe ebintu. Kati obusungu bwali bukiikirwa obusungu bwa Katonda. Obulaga nti obukambwe na buli kimu kyonna byalina kwaba abantu abasinza ebibumbe n'ebifaananyi. Era obusungu obwo bwaliwo mu ndagaano nga tebuggwangawo n'olwaleero. Bukyali bwe bumu. Kati Rita omugamba ki ekisembayo nga tugenda ku kirala? Yalowoozezza nti okutte Musa teka ku level yemu ne Katonda, which is wrong. Ekibuuzo kiba kyenyinza okumugamba kiwe kiti omwoyo gwali mu Musa si bwe gwali mu Kristo? Gwego. Si bwe guli mu Jeremiah? Simanyi. Unkulaba. Kale, sabikege bayege tulina Jeremiah. Kati Jeremiah, mbadde njagala manyi kati kye nalabye. Ebintu bino okubijjayo obulungi. Wetukwata y'akantu kamu weekati. Tunyonnyolaako. Tubeera tukiyitiize. Kakati emabegako twali twagala kwogera ku punishment. Nti mu nsi gye tulimu wano tuli mu kibonerezo. Naye munnange lwaka twesanganga nga wona agenda mu kkomera baŋŋamba abagenzeko mu kkomera baŋŋamba mu kkomera wabayo bakabaka. Kingini Jail. Waliwo abaayo nga tosala. Kakati tulina abantu abali mu nsi eno mu kkomera eno lye tulimu abeefudde bakabaka mu kkomera lino. Bakatikkiro. Ba RP. Naye nga tebamanyi tuli mu ki? Kakati nenjagala kiba kisoboka. Nenjagala tuddeyo emabega tutuuka tutya mu kkomera lino. Bwe tukola vidiyo yaggwa nakugamba nti twatwogere ku Eden. Eri luddawa. Omuti gwali muti ki? Eva yagujjayo atya? Omuti yagulinnya n'awanula ekibala n'akireeta. Byonna njagala tubimanye. Kati then kuba nkakasa nti ekkomera lyoyogerako oba lye twali twogerako off camera lyajja after
kibi. Bino byonna bitubogerako byajja lwakuba kibi. Kanyala tuddeyo wali. Eden esangibwawa. Eden kyeki. Eden ennimiro gy'oba temera. Olusuku Eden. Kubanga myobusabize waŋŋamba gulu diri wali. Andi kakati kati Eden aliwa. Temera mutatawa. Ebizo byombuziza bingi nsosaako kimu. Anti ze kyengeza okulaga byonna bizimbire wamu nga watemyetemye olugendo olwa Musa. Kati tematema paka wetunatuukira eno mu punishment. Wetudiscussinga punishment olayinza obutamanya twatuukayo tutya. Kati yaramanya ekibala kyali apple kibali baganya okulya abazungu gye banyiikira simanyi kati tubanga nange nagirako mu katabo nga bagirumako side wali wagikutte ndabawo omusota ndabawo omusajja ng'ono amaze okulumako awoona. Kubanga okuba omusajja lwetusoma yagamba omukazi gwe wampa ye yankemye basically galinga mugamba gwe mbadde wanonzeka olabye siguberera bateeka kati temera blaza kakati nja kusooka ntegeeza abatuwuliriza nti bw'oba owuliriza sooka osabe obe n'omwoyo w'okumanya n'okutegeera. Wuliriza ky'otategedde ddamu obuuze. Ffe wetuli tujja kuddamu kubanga gwe mulimo gwaffe ogw'okubanga tuweereza. Kyenjagala okusooka okubategeeza ekisookebwako kiri ekintu kimu nga tuli ku lusuku Eden. Omuntu bwe yali mu lusuku Eden yalina obuyinza n'amaanyi na buli kimu kyonna ku nsi kuno. Era Katonda yatonda omuntu omujja mu nfuufu y'ensi ng'amuwadde okufuga buli ekiri ku nsi. Buli kimu. Ate ng'akiinako n'obuyinza. Mukama yatonda eggulu n'ensi n'atonda byonna ebyasigala n'abiwa omuntu yaba abituuma n'amannya. So kitegeeza Yesu teyatonda kumanya ga kintu kyonna. Ye yabiteekawo buteesi omuntu n'atonda n'atuuma. Okitegedde? Kino eno bagiyite empologoma. Eno bagiyite lion. Obuyinza obwo ye Katonda yagamba eggulu amazzi geeyawulemu. Waggulu wabeerewo eggulu ne wansi wabeerewo ensi. Ensi ereeta ebibala ebyayo. Amazzi mubeeremu ebyamu. Ensi nereeta ebintu bingi ebiri ebyennyanja ebiki n'abiwa namugamba ebyo bikuwadde bituuma amannya. So omuntu yatuuma nti kino kyennyanja yabiwa amannya naye eggulu n'ensi. Eno tilapia eno mamba. Okitegedde? Kati eggulu n'ensi owedde byo Mukama yali amaze obiteekawo nga bikola ki? Nga weebiri. Kati boddayo tuno kwogera ku kibala kye baalya kye bayita ekyokumanya obulungi n'obubi. Abate basinga bakimanyi nti oba apple oba muyembe oba baalya ffene oba baalya ki. Si bibala. Njagala kutereeza abatuulaba n'abatuwuliriza. Bano abantu ekibala kye baalya Mukama yakyogera nga bw'olaba nti Bayibuli eyogera ebintu mu ngero. Ekyabagobya mu lusuku Eden kye kimu ekyagobya Sitaani mu ggulu. Sitaani ate yakola kibi nnyo okusinga ku bano. Yensonga lwaki bano basigala balina ekisa naye era bonna baakolimirwa. Ekibala kye baalya bwali bujeemu. Kwali kuwuliriza ebitagasa ne babiteeka munda mu mutima ne bibambula. Tunatuuka eyo Eden eri luddawa? Eden twava mu ggulu. Si kitundu ndi gyekiri eyo gye twava. Ffe Bayibuli eyogera mazima nti twava mu ggulu era gye tulina okukola ki? Okudda. Kitegeeza nti bwe twava mu ggulu twali mu ggulu nga tulina omwoyo wa Katonda era nga tutegeera nga Katonda. Nga Mukama kyalowooza naffe tusobola okukirowooza nga tusobola okuliyeetinga ekintu kyonna nga tuli kimu. Ekitwawula kiri ekintu kimu. Ajja n'atugamba amazima. N'agamba naye byonna bye mulaba mbibawadde naye nawe temukwatawo. Bayibuli egamba muti mu makkati. Andi kati obuzibu bwe tulina
tulina interpretation nyingi ez'ebintu naye nze nkuwa yange anti tematema abagamba omuti ogw'okumanya obulungi n'obubi gwali muti ogw'okumanya obulungi n'obubi kati sooka omanye obubi n'obulungi babulaba bati ekyo nakyo nno kibuuzo omuti ogw'okumanya obuki kwa kimbalenda okuddamu okubuuza kati omuti ogw'okumanya obulungi n'obubi lusooka twesooke twebuuze ffenna abatulaba naffe abali wano obulungi n'obubi bwe butya bwe buliwa kwali kwawula ekya Katonda n'ekyomubi kubanga agenda obbagamba nti temukiresiza kyali kibi awo ndeeta nti Saamu bwe nzija wano n'oŋŋamba nti n'ogamba omwana wo n'omugamba naye byonna bizanyireko tozanyira ku kimuli kyange kiri mu giraasi ya jaasi wonna zanya naye wali tokoonawo tujja kukwatagana okitegedde kakati naawe n'okkiriza n'okola ki n'ogamba nti kini sijja kikwata ku taata akoze eki aŋŋaanyi naye bw'agikoonako n'agyasa omwana abadde azanyira mu nnyumba oba okyasobola okuddamu mukkiriza ozanyira mu nnyumba aba alina ogikola ki aba alina ogifuluma azanyireko ebweru nga n'emigga afunyemu amayinja gamukube agwe ku bigwo anubuke akakase agenda okuddamu okusaba taata munaye neeto nsiina kuddamu kwasa bintu bya mu nnyumba nga awulidde kazita akali ebweru kati bwe kityo bwe kyali si muti nga bw'owulira nti waliyo ekiba yali apple atebangako apple just nga oba creating nga olaba firimu zonna zetulaba bazanyazanyi era n'abantu abagizanya abamu gye bali abamu baafa ne firimu gye tulaba eya Yesu Kristo oyo si ye Yesu Kristo naye azanya buki buzanyi kati ekibala kino kwali kumanya n'okutegeera kubanga bw'ogenda mu ggulu okumanya kulabika n'okutegeera n'okwagala kiringa bwe nkwatako nti ono Saamu kati ali mu mwoyo tasobola kutomeregana na munne naye ono ali mu mubiri nsobola okukutomera kituufu okitegedde ekyo kituufu kati bali baalina Mukama yeri ng'ejja yakolamu abantu bano ng'omubiri gwabwe tegusobola kukola accident ab'omwoyo nga gutuuka wonna we gwagala kyova olaba omwoyo wa Mukama ne bwoggalawo ennyumba ajja ayingira lwaki tosobola muziyiza kkuba okukola ki kutuuka wayagala bamalayika abali mu ggulu tasobola kulemerwa kuyitaawo ebyo ayitamu buyisi kubanga tebamuyinaako access yonna ate nze nnemwa ate gwolemwa era nkaabiraawo mumpe ekisumuluzo kati omwana w'omuntu bw'akola ensobi lwalemererwa okuyingira okuyita mu kisenge kyali asobola okuyitamu bw'azuula nti ndi bwereere naye okuba obwereere kyali kiraga bujeemu kubanga yajeemera ekigambo Mukama n'amugamba bw'onaalya ku muti ogwo ogenda kufa neebuuza oyo mukazi n'amugamba naye nga tuyinza musonga temusobola kufa kubanga akimanyi uli omusoda we gwagamba akimanyi mugenda kufuna okutegeera nga ye era tewali kyemugenda kuba naye nga jjukira Mukama yagamba bwe munaalyako mugenda kufa omuti baagulya si bwe kyali baalya baafa ate baafa baasigala bakola ki baasigala balamu waliwo ebikyuse kati waliwo ebikyuse kati bino ebikyuse y'ensonga lwaki yali abagaana okukola ki okulya abasinga bakitapulitinga mu ngeri ez'enjawulo naye nga bw'olaba sitaani nti Mukama yalaba sitaani mu mutima gwe nga mulimu okwegomba entebe ya Katonda era nga mu mutima gwe agamba singa nkola entebe eyange n'ensukka ku mayinja ku nsonyi n'embeera waggulu. Ebyo by'owulidde oba ebyogeddwamu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.